Lwaki teyaziise muganda wo? Saziise muganda wange kubanga Mr. Mayanja yangaana. Yagaana bwe nali nkola ekivulu kyange yaŋŋamba toddamu kwogera ku family yange ekigambo n'eki. Yaŋŋamba toddayo family yange gireke. Eke namuziika naye mu ngenda yange gye nagenda wange nalina ebuzibuzibu nga family ng'otanyeko studio biki nga n'empale zirimu yangana muli eganjogerako nti cleverj empale ensemukubye n'empale zeemu ebituli. Ate olunaku lwe nagenda oziika Eke bannange bagamba tewalabika. Lwe nagenda nekwesekwese yafuuka nsonga lwaki wazze nga weekwekakweka. Nze gambye embeera eyanfuula ekyo embeera mwana olabika bulala nga zinakoze ninga oluti naye nga nkyabafiiringa. N'olwaliro sinalabako n'ogu ate nabo bagamba nti oyo wa Nganda si wa Luganda. Ffe tubadde ne akojja waffe omugenzi Vincent tumuziise n'ebbaati limu tulijena ku nnyumba nabo tebalabiseeyo ezo wadde zijazoogerako. Nga okyatunudde ekyobutaziika kyola cleverj taziise teyaziika maama we teyaziika nga be naziika ate bo toboogerako. Amawulire g'ensembyeyo okuwulira agadde gagamba nti muganda wamwe mulwadde era ali mu nnyumba emyezi egiyise 3. Ne ngamba nno kati ngenda kikola ntya. Muzeeyi yangambye siddayo okukola ki kwogera ku famire ye. Ne ngamba muzeeyi wange muzeeyi John ne mugamba munnaye muzeeyi Manja ngambye bwati ne bwati naye Humphery bangambye mulwadde ali mu ki ali mu nnyumba. Ne mugamba kakati ngenda kuweereza ssente nyamba gwe otuukeyo. Ne muweereza n'ezize ne muweereza ne transport ne mugamba kati gwe tuukayo. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro-Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri-Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Conventional Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024. Mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo, emisomo egy'enjawulo, okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda, engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala wa Mayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans. Okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Faruku & Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire ku simu namba za simu ziri wansi awo yogerako nabo. Jango lambule jango gule. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Kansooke nsiime mu byenzize ndaba ebyamagero Mukama byonna byokola, abalala kimu bibiri banjabuulira kyokka gwe nontaasa. Ekirala nina abaduya banjekera abatega emisanvu yonna gye mbeera mpita, bagala mbugonzizeyo gyonzije ssebo kyokera n'ogaana. Nkwagadde naye nga ddala kiki, abaana b'ensi eno baagala biki, abanditadde ensonga wakati Mukama n'otematema ffenna ne tuwulira. Nze njagala kuba naawe, ffe twagala kuba naaweyo.
Ffe twagala kuba naawe Mukama Uganda twagala kuba naawe. Awo tutandikidde cleverj awo kati abasumuludde omwoyo aba atandise. Ensonga tuyita mu masanvu n'ebiwonvu n'obugga naye nebaza Mukama asigala nga akyakutaikako ekisa kye kikulu mu bulamu. Amiina. So tuline cleverj nga tusinzira wano mu makage Kataluko bujuuko muba mukyali mu bujuuko wano Kataluko oba Buloba boyita buvaali Buloba ngo tukana Kataluko. Kifo kirungi nnyo kikakkamu ndoza Yesu yakimpa ennaku yaneetera mu bupangisa. Yesu n'akuwa ekifo era nga ekifo kya ddala bannange. Bino bye tugamba nti enkuba etonya nnyo eno enkuba kyefudde wano ebitooke binyirira emiti gikula wano tewakala era ebbugumu libadde ddingi nnyo bakaseera awe mabega nnyo naye nga wano we tutuukira owulira ebbugumu Sudan kitegeeza baba tebali bulungi kiba kirala nnyo era twabalaba nga batuuyana ate bwe waliyo abawagizi beeyo bangi. Naye najjayo statement egamba nti eri Yesu bamumma amazzi kyava wakala simanyi abalimba nasangayo ngombo nti Yesu eri bamumma amazzi. Alo kakati yeri tanulu gye twaleka okuba zezo brokers wali okuba nga tugenda mu kivulu mbadde njala zikuba nzijjemu akamotoka kubanga emirimu gyenkola entambula esumbuwa kati mbala tino girada mu kyalo kamotoka kati ibadde ino okutandika entandikwa y'akamotoka nga olina ogizitunda ofune akasente ofune emmotoka nfune kwentandikira okubanga nkola nsasulayo naye zajja bulungi zisobola okukola kyoyagala. Si kujja bulungi gwegambye kyonna Mukama kyakola temuli kyenyodde buli kimu kirikkirira temuli kyenyodde era ettooke birijjamu ekiwuka wakati abantu bakaba ne bagamba bane amatooke gaffe kati wate galimu kino kiki ekyete muli kyenyodde kituufu nnyo. Nasemba ngo oyagala tunda ku polotiyo bajjo yaŋŋaano gitundako yaŋŋamba tugenda kukola ekivulu emmotoka tujja kufuna so kati awo nokkakkana nezikakkana kubanga Mukama yakozesa bajjo okukola ekivulu ekivulu nakisaba Yesu bajjo n'agamba ngenda kikola n'akikola kati awo ndaba nga Yesu byonna abikoze. Yaŋŋaana okutunda wano kati okangaana okutunda ekivulu tukikola ate muzeeyi wange yali alina okukaba kwe nga yagala kapiki muzeeyi John Bukenya sorry muzeeyi Bukenya yali ayagala kukola ki kapiki kati mu konsati yaffe akapiki yakafuna nange nefunayo kasente akatono ne kakola ku byabanja ewange kyegambye Yesu kyankola naawe njagala akikukole. Amiina. Kale bwente bwenze ntambula obulamu obutambulira nsigala ntambula okuba nava mu konsati ntambula mu kwebaza na kwewuunya Mukama byakola kubanga era kimalenda okubuuza nti bukyanga tumala konsati bikyawo boolaba Mukama byakoze bikyasinza okukola ekikulu kwekundaga nti abikola kuba konsati agikoze yo yaggwa teyanswazamu wadde n'akamu abantu bajja naliyo imagine ekifu kyange ekya Entebbe kyakurosingibwa ne bakijjawo nga waliwo abakulu abaze mu ggwanga naye saafuna era banga bugambi naawe bantu balage ennaku ekivulu kyabwe tukikola bagamba sinawe ndaga nnaku ng'ekivulu ekikulu kyawedde muveeko kiri kyawedde kati Mukama byakoze mu bulamu bwange ebitakolebwa bantu kwegamba bikolebwa baani nga bikolebwa ye yakola ettooke yekka onosonyiwa okugira ku ttooke maye limpomera nnyo n'ekinyeenya ettooke kyova obisimbye wano na buli mwakisimba aleme eggula 310 wano abakiwago gwe kiteeke mu lujjawo osula ateekawo kimu kibeere waawo. Kale okuva mu konsati wonna okuva mu konsati ndi mu kwebaza kwereere ebivulu mbikola ne sente naziwanika lwakuba bivulu bingi walinnya naziwanika olw'ensonga badde bampa ebivulu bingi olaga papa ngenda kuwa ekinana papa ngenda kuwa akakati bagamba kakati nange mumpeka mu kitundu mumpe ku bubiri nsobola teeka music atambule byonna byava ku kivulu ebyo kati naawe owanika ssente lwaki nziwanika nina promotion gye ntandika okukola wano nga ntambuza Mukama byakoze ne byakola waliwo abasumba bye batabulira bantu
njagala bikolewe mu studio egyanzimbidde gyemiramu emikulu mu studio yeno ne bali mu kuzimba kati bali mu kwongerako Katonda akolemu omulimu kiggwa ekyo tekiggwa kitandika butandisi eno nsi mpya kitandika butandisi papa tekinabe kyabadde senga kibadde tugenda bugenzi wandibadde weebuuza lwaki omuvubuka waleero akyabuuza sitole ki kawaani ki kyekiriwo abali ku nsi temusobodde bagamba bavubuka nti Yesu kale kanyimbe Yesu enaku zino banvuma lwakuyimba nnyo Yesu oyo ngenda muyimba mu buliri mu ttaka mu ggulu mu wonna anfiirira atya nga tamanya nga kuva mu lubuto n'ensanga nga kyekituufu naye ng'ensi sikitambulirako awo kirungi nnyo in fact ku biralira Katonda byakkoledde nasembayo okujja wano nga mama abaana taliibo naye kati mulaba waali nabyo bibala bya concert ndowooza ng'ewedde Mukama bw'aba akola tonoonyereza kati era olese mama w'abaana ne mama w'abaana namuko ensonga nazikwasa Mukama kati nno gwe weebaza okulaba kuba gwe olabako nti eyali agenze kati waali Mukama ebyo yabikoze gy'oli naye wange kati akola bukozi buli kimu ne kyekola kyokka nze sikyasaba ssente sikyasaba omuntu ayinza obutampulira nga nsaba naye Mukama ampulira nga nsaba lwaki tewaziise muganda wo saziise muganda wange kubanga Mr. Mayanja yangaana bwe nali nkola ekivulu kyange yaŋŋamba toddamu kwogera ku family yange ekigambo n'eki yaŋŋamba toddayo family yange gireke abiri byali bya bigambo bino anti nkubuulira ekyaviiddeko kubanga tondabye kuba tewagenze kuziika Mr. Manja yaŋŋamba family yange gyesonyiwe kati siina bwe ntandika ate kulumba awali taata we yaŋŋaana mwandaba nga ngenzo nga njagala okukwatagana ne family kuba yo badde sikwatagana nayo ng'era tetukola ki naye bwe nziriddeyo okuddayo okukwatagana nayo nze tebanzipadde mu kisa kwogera kiki lwaki biki okwogeramu ne bagamba nti oba ozze kwenenyanga kuba bamuzabuzi lwaki ozze weetonda ne bagamba mwana babuzeko ebbanga ddene nafuna ebizibu erireeyo nenzija nkomawo okutandika okubeezaawo nfunye omukyala okubeerawo awo wonna mbabuzeko nga byebyo byendimu bwentu bwentambuza obulamu naye nange family munnaye wendi era n'okuva ku olwo anti munaye nga sirabayo wadde muganda wange ajja eno era n'okuva wano yonna mbaze okuba ekivulu era tewali era nange muli nemyaneŋŋana era mpaka kati era tewali amawulire agensembyeyo okuwulira gadde gagamba nti muganda wamwe mulwadde era ali mu nnyumba emyezi egiyise 3 neŋŋamba nno kati ngenda kikola ntya muzeeyi aŋŋambye siddayo okukola ki kwogera ku famire ye neŋŋamba muzeeyi wange muzeeyi John ne mugamba munnaye muzeeyi Manja aŋŋambye bwati ne bwati naye Humphery baŋŋambye mulwadde ali mu ki ali mu nnyumba ne mugamba kakati ngenda kuweereza ssente nyamba gwe otuukeyo nemuweereza nezize nemuweereza ne transport nemuga kati gwe tuukayo ye yagendayo simanyi naye aŋŋambye mu kuziika yabaddeyo muzeeyi yabaddeyo naye nga wakati mu mbeera omanyi bino ebintu by'okufiira obiraba bijjawo bino byonna ebyenjawukana zino ez'obulamu buno obwa bulijjo kiri kiba kiralamuko kati awo buli omu agambira nti kyekyo kye mutasobola kwesonyiwa bino ebirala n'otwala embeera ey'okufiirwa nti wadde bangoba kantuukiriza ogwange ogwa munno mu kabi kati okuva muzeeyi wange lwe yaŋŋamba nti ovange wa kamiliyoni nga tolina kyoyize bwe nakikwata olwaliro nnyimba era music mukuba ebivuga mbikuba nenkolera abantu music n'ennyimba nga kyenayige wa kamiliyoni nga kintambulirako ekyo taata yakiŋŋamba kati ate taata Mayanja bajja naŋŋamba nti va ku famire yange bwe siba muwulize w'ekyo mba muwulize naye kati kyoba omanya wanera nga olaba abantu buli omu wayeebuuza ekyo nga gwokinga okimbuuza kati kyemba mmanya gwokimbuuza kati kyoba omanya nti baba na Uganda mu kifaananyi tebasobola baawula okitegeera bamanyi muli bawamu muli famire kati era bo batunuulidde nnyo gwe mu kifaananyi wano
nti byonna tebajja bitunya nti bakugamba va ku family oba ki batunuulira kikolwa kyo nti gwe okusalawo gwe ng'omuntu mu bukulu bwo n'ogamba nti sijja kugenda gwe tewafudde ku kifaananyi bantu kye bagenda kukulabiramu nakutte ekigambo kya muzeeyi kubanga nkugambye mu kukola concert wonna tewali wa luganda wange azze eno era muzeeyi wange yabadde wano nange ne Biiru baseremba ba Power Kid batayiga yabadde wano mu kutambula awo owulidde era tewali akoze eki a contributing to that. I've been consulted obutaziika eke na muziika naye mu ngenda yange gye nagenda wange nayina ebuzibuzibu nga family ng'otanyeko studio biki nga n'empale zirimu nga namuli eganjogerako nti cleverj empale ensemukubye n'empale zeemu ebituli ate lunaku lwe nagenda oziika eke bannange bagamba tewalabika oba walabika lwaki wali wajja weekweka ffe tubadde ne akojja waffe omugenzi Vincent tumuziise ne baati limu tulijena ku nnyumba embeera gye tubaddemu owulidde ntuuseko mu kyalo nnime nkufuneka capital ne bangamba nti kanti limawo eno sizoni kubanga ne Mr. Manja yagambye naye ayagala kutandika kulima n'ennimawo sizoni esooso kasooli n'agwa n'ennimawo sizoni ey'okubiri n'annemera mu nnimiro ne muleka naye nga mpulira naddamu okukola awo ati waliwo n'abalala baagala okukolerawo ensonga ki wendi sirikirya nga ne muzeeyi wange akaaba ekyo nga kimpisa bubi ne muzeeyi angamba nti muzeeyi Manja yamugamba olowooza mutabano yagenda okujja mu bwavu bw'akingamba nze nga muzeeyi wange mpulira nga kale kanga kube muzeeyi oyagala ki era bwe wantuuka mu concert ne bagamba muzeeyi wange yangamba ye Mukama yamusaba ayagala kapiki bakwala akapiki Mukama yamuwa naye kati kuzimba nnyumba era adangamba piki njiweeyo baba nzimbiremu ennyumba ningi kati ndowooza kumukyalirako mukyalire weeks nga 2 mukubya mutafaali aveeko kyakola nga bati go tumaze okugakolako njagala kola ku birala naye kakati bibe bikyaliwo kati ku kifaananyi ekiriwo ntunulidde Yesu batunulidde bantu ntunulidde Yesu kuba abantu kati ndaba mu kino basobola okwerabira byonna bye muyiseemu emabega kuba bibadde mu kamera naye ne batunuulira gwe ng'omuntu okusalawooko tebalina kutunuulira nze balina kutunuulira Yesu ye yakusaliddewo balina kutunuulira Yesu kubanga Yesu bamugoba mu kyaki kwe kuzimba ekkanisa n'agamba ebiseera bituuka era bigenda kutuuka kabe kasinge nga bituuse abantu balisinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima ekyamuleta kwe kumenya kyaki eri azimbe kyaki eno wosobola okulabira oluganda lwo naye otuuka okumutima ne gukuluma nga wandirayo muganda wo munaye bagaye mulwadde bagaa nti tebakkirizayo muntu n'omu baagalayo amulabirira yekka ekyo kitegeerekeka naye kati wano ekyokuba nti ku kijja sisuubirayo muntu yali kutteko kitegerekeka bwe kiti nti temujjaayo cleverj mulaba nga ali mu byafa alumwa temugendayo kuliko n'omuntu omwalina okukola ki bwekyo ekifaananyi kyekindaga mu future nti bwetu betugenda okuba ng'oli bwekka mu kaliryako enaku ekulumira awo owulidde nga ne bwegooma omuntu akulabe gweoliko omuntu atya kati nso ngezezaako nosindike taata mugambe kati nno gweituuka kuba muzeeyi yagamba taata wange ye mulungi mugaa kati no taata gwegenda naye nga mu byonna ndaba kati ekintu olingagalaga nti kati gwe obulamu wabuziza ku muzeeyi wo na Katonda wokawokaawo nobanga yabujja ku balala betutambulizaako obulamu kuba buli omu nedda ssebo essaawa zino njagala kutegeka Balombe festival oyagala gitegeka sinze kugitegeka sinze njagala kuntegekera Balombe festival sisaba bantu ekyo nkisaba Yesu ogamba nti ova ku bantu kutambuza njiri yokuba omuvubuka nti weekubira ettaffaali ne bw'oli bolekeddwa birijja kwetaaga nga baagalawo okusula bajja geetaaga ojja kufuna ekyokulya naye wano bw'obanga ogenze mu mirimu emirala egyo egirimu okukumpanya obulamu buggwawo eyo kye tulaba nti ensi eno etunyiza ekimala neetulaga ssente neetujja Katonda nga tulina wetusinziza Mukama nga ffenna twagala majja kale weekubira ettaffaali yenjiri gye ngendako muziki na njiri siraba mulimu mulala omuntu akulaba mu kifaananyi eky'omusajja omulokole
ebyaddala abantu bakkiriza ne gye mpitira buli omu agamba nti Cleverj we twogerera olwaliro kati ali mu mwoyo mwatambulira. Ng'omusajja omulokole baba kusuubira okuba nti waliwo byosobola oleka ebyensi. Abo boogeredde bubi kubanga tebasobola kubyogera nga tebalina kamera munda. Mukama yakebera emyoyo, Mukama yakebera emitima. Kati gw'oboogeredde nti bo bwe bati bwe batunula mu musajja oyo, kyova olaba nkugamba Yesu. Bw'ongamba nti ate abantu bavuddeko n'otunulira taatawo n'otunuulira ne Katonda. Kugambye ettaffaali nkyalitambuza nsi yonna. Nkyalitambuza zirina kye linkozeemu omulimu. Ebivulu ebitalabikidde mba ku ttaffaali lyange. Bwe gwira nti kiyiza amataffaali mutwalo ne ntundako. Bwe ntundako ne mperera fees. Ebiseera bino bye biseera bye njagaliramu baby. Okubeera nti kati mpulira concentrate ze baby we mukwata asobola okuleeta akamwenyo. Naye siina bwe mulabira nga sina stand bwe ntambula. Kale kinkubisa ettaffaali nesigala nga nkuba endongo, bwe nkuba ettaffaali nkuba endongo. Nesigala nga ntambula. Kati n'oyo andabirako eyo. Kuba ettaffaali nga bw'oyimba Yesu, kuba ettaffaali nga bw'oyimba Yesu. Kuba olaba Cleverj kubanga bapawuzi erinaku esinga genda mu kivulu n'oyimba. Nze mbatuukako emwe temubalaba. N'ajja mu bisaati bye n'akwata omutwalo n'agukuwa. Owulidde? Naye ate mwe temwagala mubuuzaako okumukyalirako oyo nti atambula atya embeera ye, enkuba azongeza abeera bw'atya mu mwene ensi nga buli kimu kya bbeeyi. So mu kino ekisinga okukuluma ggwe ng'omuntu kwe kuba nti olabanga eyalekebwa wabbali oba abaalekebwa wabbali. Kyekisinza okukyalenjinga mu bulamu. Nze banzigalirawo oluggi. Mr. Mayanja yagamba va ku famire yange. Oluggi ne baluggala olwo. Naye sigala oluggi lwa Mukama wange Yesu n'ebisigadde. Kyova olaba ekinnuma ye muvubuka ali mu nnaku eyo nga amagezi tannagafuna agatambula. Kyokka nga ne gaaliko tegagenda mutuusa bakulu gye bali. Kati Yesu mpulira nga nnumiriza okugamba omuvubuka ono tandikawo akalimu. Mukama ajja kusanga. Nze juzi nali nkola wano nkola matafali gange SB4 n'asalako. Yampa ebbaasi alimu akakadde kamu emitwalo 2 nga nina amabanja ga mutabani wange ku ssomero wali ga mitwalo 8. Ne nga Mukama oba bw'oti bw'okola n'ensasula. Ate omwana bamugoba ku lubiri. Egy'omutera kuli baga atoteekayo omwana nga tamazeyo bbanja gy'ava. Nakebaza Mukama okumala amabanja kati ate ono bamugobye nga teziriiwo. Okiwulidde? Bebyensi ebyo. Kati nze kyali wange ali mu geta asomerawo mu geta. Wamuzza? Era njagala amaleko eno nnya. Ndyoke alyoke ayingire amanye ku Yesu kuba kati eri ali ku kitabo. Mwana yagamuyingiza mwoyo. Yesu si mwoyo Yesu. Toyinza ayingira mwoyo nga toyise mu Yesu naawe. Tekiriiyo. Kitandika bwe kityo. Munnange nti lwaki twogera ku bintu bino ebimu. Nti tukuba ebifaananyi mu bulamu nti olaba obeera na neighbour ne musobagana naye waafuna akabi ne weesolosa. Nja kuyita kwesolosa nti ne weemulula mpola mpola bakusanga oli wali. Okitegeera mu mbeera nti ekiba kikole ki kibe. Naye wano ng'omuntu agamba nti ate bwe kituuka ku booluganda. Okitegeera nga kye kifaananyi ekitavaayo of course. Akati gwe abooluganda gw'obumanya. Palaso yagamba nti oyo wa Luganda naye si muganda waffe. Nakiwulira nga mpulira mwana muto yagambye mu kundowooza nti oyo wa Luganda naye si muganda waffe. Kati yawula naawe kuba badde bakibuuza ne muzeeye nga mugamba Oluganda n'abooluganda. Ye nga bo bagamba nti abooluganda abo ba Luganda ab'enganda abo balala n'abooluganda balala. Owulidde? Oyo wa Luganda waffe naye si muganda waffe. Quote that statement. Naye ewange nkulaba nga naawe ojja kutuuka okulaba ekyo ojja kyogera buli n'olaba Yesu ajja kulambululira nti yagala muntu munno nga bwe weeyagala. Totema kubanga ali mu gwe yali mwoyo. Yali mu nsi yali buli wantu yali ne muli gw'oyagala. Omugenzi namujjako statement ennungi ennyera mu bulamu nkyagyekutteko. Bwe nali nakava mu kkomero omugenzi yaŋŋamba Cleverj katoli convict.
togenda kutufugamu anti bobera convict tebakola ki tewesimbawo era lwekyo statement nasenga okwogerako naye wetwasema kyekyo nasenga okwogerako naye nekimanya mu nsi muno nti waba obaddeko convict tosobola kwesimbawo kati eno ku nsi essuubi lyange lyaggwako ku nsi nti ogenda kubeera chairman ogenda kubeera president nensalawo nnoonye Yesu papa Yesu byakoze mu bulamu bwange era gwe nali nsaanidde okunoonya kuba saandibaddeko nawe neekwata wonna enembeera ku kyalo kino bwempeddemu akasente naye banaakukolera bw'ati neyandisa wano ekiwagu kati nga sidde yiba avudde eri aleese ekiwagu kimulaga cleverj kwata tambuza obulamu neegombako olunaku lumu Mukama alage ku bye tukola naffe nga tutambula mu bulamu bwaffe n'ebiba bibi byonna birabibwe nakyegombako okulaba omuntu oweeri aleetera ekiwagu ati nga mu butuufu nkyagala okyetaaga bubi nnyo nga sirikiriya kale tekizija ku bantu kubanga abantu bangi abakola obulungi gyendi seegomba nze kwogera benkoledde bulungi bayinza oba nga babiri oba omu naye abantu bakola bulungi gyendi sina bwentuuka ne batanjalira bwentuuka abamu bafulumalaga papa Cleverj yingira ne bakwalira oyo n'afuluma ekisenge noyingira ne weebaka ne mukuba endongo ne mugenda kati kyekinzija ku bantu kubanga amateeka gali 3 agambye yagala Katonda n'omutima gwo gwonna n'essanyu lyonna n'obulamu bwo bwonna etteeka eryokubiri yagala muntu muno nga bwe weeyagala ekifundikirwa kyonna mu tteeka erisemayo nti kwagala otyo kakati njagala kubuuza bw'obanga obadde ng'onjagala naye nga tokiraga kuba mu Bayibuli agamba nti mumpe nga sinnafa obanga obadde onjagala nenfa nga tolaze kwagalako bagamba otya nti obadde onjagala anzi papa nina abantu bangi abandaga okwagala nga simanyi lwaki bandaga okwagala okwo abantu bangi kati tosobola kunzija ku bantu okuva inategeera Yesu nti akolera mu nze yakola mwoli yakola ne mwoli awo tolina bwokola ki tolina bwokinzijako kale ngeze ensonga tuzizza wabbali ekisooka gwe ng'omulokole waliwo ompisa nnyo omulokole naye Mukama waffe ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka okutegeera ddala amazima omanyi ensonga jagadde munnange ndi mutukuvu Mukama yantukuza era bwe ŋŋaana okwogera nti ndi mutukuvu mbeera nga atalinawo ensimbi onna wendi omulokole naye akugamba mulokole nze Mukama yantukuza era bwe ŋŋaana okwogera obutukuvu bwange mbanga ayeekwese kulaba bulungi kayito mbuuza ku walokole mbuuza kale ku butukuvu ku butukuvu so mu mbeera eno eya omuntu wakola ekibi omukola kirungi biki byokola mu kuzza mukugaba okulaba gwe kiyinza okulaba nga wakifuna bubi oba ekijja gy'oli nga kiyinza okuba nga kibi oba kikukosa gwe okulaba ng'ozzaayo kirungi nina enzikiriza mu nze egamba nti bwe tuyomba nga tuddamu ate bwe tuyomba nga tuddamu ate wakayimba weekali naye ebigambo by'okufa mu bikwate bulungi kubanga Mukama waffe teyaleeta kufa Mukama waffe yaleeta bulamu bw'aba yaleeta bulamu